Atugobera ku .com Media Uganda nkwanirizaako n'olunaku olwaleero n'enkwebaza okubanga otugoberera ate naawe atannaba tugoberera n'enkukubiriza nti nyiga ka subscribe laba content waffe commentinga ate ero sharing program tomulinda kufa n'olunaku olwaleero tugobye bumale nze munasingo na Mirimo Mary olunaku olwaleero teeba ndinaani olwaleero lwanjawulo nnyo ndina omubaka omujja omubaka wa Kawempe ey'omu Mamboka omukulu Elias Nalukola Luyimbazi abasinga kati gwe bayita Dr. Dandi olwaleero gwe tuli naye mu program tomulinda kufa twagala kumanya baani abo abamuyambyeko mu bulamu okulaba nga bamutuusaako waatuuse kubanga tukimanyi mu bulamu bw'ensi eno abantu tetwemalirira omuntu okubeera successful alina okubeera n'abantu abo ab'enjawulo abamuwadde omukono wano ne wali bw'aba nga ali mu kaseera akeetaaga okusobola okubaako omuntu ow'amaanyi bwe twogera Elias Nalukola Luyimbazi mubaka wa Kawempe North nga bwe nkugambye ate nga munnamateeka omutendeke ddala ekiteegaanibwa ekitegeeza nti okutuuka awo wateekwa okubaawo abantu ab'enjawulo abali mu background gwe bootasobola kulaba abamufudde kyali olwaleero kye twagala atubuulire baani abo afune n'omukisa ogubasiima nga bakyali balamu aleme kubasiima obaoliawo mu kaseera kali nga bafudde omanyi twogera bingi ku nnyimbe sibakutaba kuba gundi ono nzeera temwalindabye naye nga gwowaana gw'osiima essaawa eyo takyasobola kubiwulira omukulu omubaka wangi tusanyuse nnyo okuba naawe ku .com Media Uganda olwaleero nange nsanyuse okubalabako kuli kakalulu ke Kawempe amiina Katonda yatuyamba kali kazibu nnyo kuba twafuna embeera eyali yeewuunyisa nga tetwagisuubira mu kuvuganya twali tumanyi tugenze mu kuvuganya na birowoozo naye ate bannaffe be twagenda okuvuganya nabo nga byabwe birala wasanga biralamu bya mifumbi bya kulwanyisa emigemerawala bomu byonna baabireeta ne bomu zaalimu ate mamba golowooza efulumyaki so abantu ng'abo baatwewuunyisa embeera eyo yatwewuunyisa nnyo eraga nti tukyali mabega mu nkola eya demokrasiya omuntu gwe walirowoozezaako nti yali ategeka ebintu ebirungi by'anaabuulira abantu ng'azze kuvuganya mu lutalo olw'ebirowoozo ate bw'atandika okuyoola ebigo akumalamu amaanyi kati olutalo lw'akalulu lumala okuggwa ne tumanya nti luwedde ne wajja olwa gazeti n'okulayira byonna byewuunyisa oba oliawo libinza okuba lyalikobaani kisobozesa abo abagezaako okulwanyisa obuwanguzi bwaffe okweteekateeka gwate lwaki walibadde okandaaliriza okufulumya mu gazeti ekyo olumu kiringa ekiraga obutali bwetengereze obwakakiiko akatukolera ku byokulonda naye ate era kiba tekyewuunyisa gwe ate era akalonda era ate yoyo ali mu buyinza ate atavaamu ate nga chairman w'ekibiina ate ekitudde mu buyinza lindako atavaamu obamu abaagala waali mwe temunnabeera serious taagala kuvaako singa yali nga akkiriza teyalirinze na kusindiikirizibwa n'oweza emyaka 4 n'okusoba ng'ate bwe wali ojja wali ogamba nti ekizibu kya Africa Uganda in particular ye mukulembeza alemera mu buyinza ofuga otya banne emyaka 10 n'osigala ng'okyayagala entebe ewooma kanso honorable kati simanyi ze mbadde namanyira kuyita kanso naye kati byakyuseemu naye era ne bompita Nalukoola nze sikirinaako ttama era njagala nnyo abaana abato kuba bo bwe mbatuukamu bagamba oyo si Nalukoola oyo abekawempe oba bulijjo newalala abaana abato bamanyi wattu kati olutalo lw'okulayira luwedde wali olina olutalo lw'abalonzi obadde tolumanyi bakusuubiramu biyitirivu mu kaseera kano akatono ogenda kukola otya nja kukolako byensobola bwe nnaaba nga ntuusizza ekiseera ng'ekisanja kiweddeko nga mbagamba nti no mbasaba munnyongere bwe munaaba nga temumpadde bye mbadde ntandiseeko gwe munaaba muwadde yajja okubitwala mu maaso atandikiraawo byenkola entuufu kyotandise tobeera nga gwalina okukiremera bw'otandika w'okoze weewo
munno bw'abanga azze byakusanze okozeeko ng'okikola kye bayita handover ng'owaayo obukulembeze ng'alabawo okomye naye ng'atandikira awo okuweereza mu byogamba byogenda okukolako byonooba okozeeko byebiriwa byengenda okukolako ebimu byalambikibwa dda mu kitabo ky'amateeka buli lwolabanga memba wa paalamenti ne bamukusongerako oba mukazi oba musajja oba olabye omuntu amanyi okwogera ebigambo okubisunsula omuntu oyo aba alina okuba nga amanyi olulimi olwo oluteesezebwamu kati nga wane waffe mu Uganda osanya okuba nga omanyi oluzungu nze manyi okwogera oluzungu nze gwolaba era bwe tunagenda mu paalamenti nga njogera oluzungu nga nkubaganya ebirowoozo soko tusampulingemu katono nga twogera oluzungu ku kukulaakulanya ensi yaffe nga bwe kirambikiddwa mu biri mu kawairo ka 7 memba wa paalamenti akola amateeka ku lw'enkulaakulana y'ensi yattu ku lw'obutebenkevu era memba wa paalamenti alondoola emirimu egikolebwa gavumenti eya wakati mu constituency ye ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga kyova olabanga emirundi mingi olaba bamemba ba paalamenti nga bayita olumu mu bukiiko bwabwe bagenda ne bakeberako ku bikolebwa towulira nko ku ddwaliro ly'e Lubowa nga bamemba ba paalamenti bagenzeeyo okulondoola balabe eddala lizimbibwa oba teririiyo kati ng'ogyeko emirimu constitution gyekuwa tewali biralalala byogenda kukola kuba waliwo ebirala abantu byabadde basuubira waliwo obuvunaanyizibwa obujja nga naye tebujja butereevu gy'oli kati ng'okutuula mu kanso bwe ziba zitudde z'amagombolola ne kanso ya disitulikiti ng'eyo kati nga ku city hall nga bamemba ba paalamenti abakiikirira ebitundu bya Kampala mutuulayo ne mukubaganya ne bannammwe ebirowoozo abakulembera ekitundu omanyi memba wa paalamenti abantu bano bakiikirira sigamba nti bo baali awo balinze birowoozo by'okubitwala butwazi nabo bennyini bagagga ba birowoozo kati buli lw'otuulanga ku city hall n'oba mu lukiiko ofuna ebirowoozo by'abakansalazi ne loodi meeya n'abalala n'obifunira awo n'omanya kiki ky'onaayogerako ng'ogenze mu paalamenti bw'otuula kugombolola mu kanso bw'otyo kuba osobola okumanya ensonga n'omanya kati enegenda mu minisitule ya health kuba boogedde ku ddwaliro lya Komamboga ate nga teririna bikozesebwa bimala twetaaga gavumenti eyawakati ejje tukwatireko n'omanya nti bw'onagenda mu paalamenti ojja kufuna omukisa okwogera ne prime minister ne minisita ne sipiika osobola okwanja ebizibu ebyo ne balagira minisita w'ensonga ezo abeere ng'abikwatako ate mu ngeri y'emu ebirowoozo ebyo bireeta eri banno b'okola nabo wansi w'obukulembeze bwa leader opposition ne bigenda mu nteekateeka zammwe n'ebyo ne bibeera nga bikulu ku ebyo bye mulina okufalaasira bwe muba mwogera mu paalamenti kale eyo no tuyitiddeyo buyitizi gwatulaba ku .com Media Uganda twagala okutuukira ddala ku kinyusi kya programu olunaku olwaleero twagala Honorable Nalukoola Dr. Dandi atubuulira abantu abo abamuyambyeko okulaba ng'afuuka kyali Honorable awo wennyini twagala nnyo abantu bafune omwagaanyo ogusiima babayambye nga bakyali balamu nga ne bye baboogerako babiwulira nze n'ekyo kindaba nga wakyadde wa muntu mukyamu kubanze ebyo sijja kubyogera olw'ensonga tolina bakuyambye mbalina bangi nnyo toyagala basiima siboogerako lwa nsonga ffe abantu abakuze mu mbeera nga yakuyambibwa nnyo tuba n'abantu bangi nnyo abatuyambyeko obutafaanana na bannaffe nga ye oba ayina taata we ne maama we abadde ng'akuba bukubi essimu ne bamuweereza kabbando ka ssente ife okutuuka okubeezaawo ensonga ennywevu oba okubidde bangi bwe baba nga bakuyambako n'okubira ono n'akuweerezayo 20,000 30,000 mitwalo 5 kakati atojja n'osanga gye bakoma okuba abangi obeera tokyabajjukira abamu ne bw'oba obajjukira naye ojja n'osanga ng'olumu ate akuwadde omutwalo ng'akuwadde nnyo n'okusinga akuwadde akakadde
Atogamba nkulimba ng'akuwadde omutwalo akuwadde kyabadde alina kyokka ate ng'akuwadde akakadde atodde ku bukadde 50. Abantu abo b'oyogera singa kiba God forbid singa kiba ng'omu ku bo aba abadde afudde bufi kitegeeza oba tosobola na kwogera bubaka bumusiima anti awo abeera afudde nga nnyimiridde awo nga ye yekka gwe ndi mu kwogerako buli omu omusiima kati bwe ntandika wano okwogera buli anaalaba nga tagenze mu lisiti eyo ajja kuba ayina ebbeetu okutolotooma oba okuŋŋamba nti nakwewuunya nnyo musajja gwe nze ojjukira bwe nakuwa ku kindaazi kyange singa saakuwa ku kindaazi kyange kuwangaalawo okiraba jjajjaawe yakunaaza eddagala n'owona olukusense mukulu nnyo kati ate nnyinza okubanga ku ssaawa eno njogera ku ki ku balala ab'ennaku zino ate abalala ab'ennaku zino abatandinsanze singa jjajja oli teyasooka kunfaako naye ebyo nga bikyali awo waliwo abakutulaze ennyo naddala abakanyomera akakola okutaano zungulu badde nsuubira nti bebumu ne boogenda n'okutandikirako ati kati lwaki mbatandikirako singa nali nga saayogera bo baali ntegedde batya mbunjogera kati gwe kankubuulireyo ekigambo kino tiimu y'omupiira eremererwa okuzannya neva mu muluka oba mu ggombolola tesobola kutuuka ku mutendera gwa ggwanga tebasobola kugenda gitoolayo butoozi nti nno bambi ne bano singa twabayamba ne tubatoolayo baalizannye ku mutendera gw'eggwanga bw'oba tosobodde kuyita wasooka teriyo agenda kukukwatako eno waggulu kyovulaba nammwe okujja okutugamba nti tubeereko bye tugamba oba ku mireereetu oba ku terefayina tumala kubanga tulina gye twasooka okwogerera tosobola kufuna kintu nga tewali kyosoose kukola olaba n'ayagala okufuna okumanya asooka kumanya wakibyasooka n'amanya nti tamanyi abaakuyamba bwe banaalaba nga tolina wadde erinnya lyonokoddeyo bolooza kigenda bayisa kitya kati gwe kankubuulire waliwo luli eyali ambuuza munnamawulire kiki kyolifa teweerabidde ne mugamba nze sijja kukyogera kubanga nkyali mulamu ebintu bingi ebikyagenda mu maaso kati singa namubuulirako ku kye nali ndowooza awo ekyekawempe ne kijja kawempe north ebikolobero ebyakolebwa eyo gwe teeberezaamu nga bakubuuzizza nga yeggwenze kiki kyolifa teweerabidde oyinza obuteera teebereza ebikolobero ebyakolebwa ekawempe north abasajja n'abakazi abakulu ne balemererwa okunoonya akalulu ne balowooza kuba bantu ng'ekyo nakyo kigatta ku byolifa teweerabidde so ebbanga lyomala ng'okyali mulamu totendatenda kati ebbanga lyomaze ng'oli mulamu tosiimasiima abantu bangi abaze banyamba bo ndekanze twogereko kale mu music waliwo kale katunonya abakukwatako awo mu music wabeerera Dr. Dandi awo erinnya eryo lyakajja likyali ppya abasinga tubadde tetulima nze mu Uganda muno mu music industry nze yasooka okulya cepe y'obwa dokita teri mulala gwe genda obabuuze bonna ago mazima bw'oba oliyita ppya gwomanyi ebiseera ebyo ba Dr. Jose Chameleone bonna baalabira ku ggwe nze yasooka gwe genda omubuuze nze yasooka kakati olaba mu music industry waliwo omusajja omwe yali afuddeyo naye lwakuba ng'era bwe mbagambye balandiza kimeze ye yali ku ddaala lyaki kuba kati gwe wali dokita omusajja omwe yali afuddeyo yali Shanks VVD yali avuddeyo yaŋŋamba naye oli serious mu music lwaki tondeeterayo kaddemu dokita omulamba ayinza obutaba serious naye by that time okugenda mu studio kyali nga si kyangu nga kya bbeeyi ng'ate kaddemu ke yali ayagala olina okugenda ne bakarekodinga naye ate ekirala music wange mu kusooka nali mugendamu nga lwaggulo oluvannyuma lw'okukola kati twagendangayo nga tulinda mmotoka bbeeyi ekendeere akawungeezi ng'omaze okukola nga takisi okugenda ekawempe za bbeeyi
kati ng'olindako wabangawo kidayana kyajjanga ne kipaakinga awo nga ku mini price nga kyalayisiko mutuula awo emabega ne mugenda nga walinga ku watoto serebu omu gwe tuyina dokita gwe baserebu gwe boogamba okufuuka serebu ng'osooka kutoba era nno naye tofunanga ngero z'abaserebu aboogerwako. Dokita Lindako ne kati wakubanga rapu era bwe ziba zaali rapu sipiidi yabanga etyawo mu kuyimba bikyukamu kuba mu kwogera wano oyogeza ddembe okuyimba kulala ka sipiidi keyongeramuuko sayimba kuyimba kulala lwakuba nalekerawaganyo tuwamu naawe sijjabbawa tukoze bubi obutagambika n'obigaana Dr. Dandi n'obigaana abatulaba ku .com Media Uganda tukyalina omubaka wa Kawempe North omukulu Elias Nalukola Luyimbaazi atuyisaamu mu lugendo lwe tubadde twagala asiima bamuyambyeko aganya amanya takyagajjukira baali bangi oba atidde batondowaza naye waliwo ke wayogeddeko dokita waliwo ke wayogeddeko n'ogamba nti lwaki ogamba dokita wanse dokita era osigala oli dokita Dr. Dandi obwa dokita bwali bwanyimba saagala abalwadde batandika okujja ewange mbadde nkubuuza tiwaliwo kye twogeddeko wali kyo tubadde offline n'ogamba nti oyinza okulowooza nti bano abalina bye bannyambye naye ate ng'eriyo abankola ebikyamu nga bennyinza okwebaza olw'okubinkola ne binnyamba okutuukako wendi booyinayo b'osobola okutumenyerako tubasiime mu buufu obwo nedda bajja kwejjusa olw'okunkola ebyo bye bankola naye nze mirundi mingi abantu bw'obanga omuntu abantu bangi abatukoze ebikyamu naye nga be batuwadde amaanyi okugenda mu maaso newankubadde nga kiba kizibu okuddaawo n'otenda omuntu eyakola ekikyamu naye bw'okifumintirizaako n'otunula mu nfunyiro z'ebigambo n'ebirowoozo ozuula ng'omuntu oyo y'omu ku baakuyamba ng'era bw'olaba abazadde mu nsangi zino bangi bakeeza abakozi okugenda okukola emirimu abaana baabwe ne babaleka nga beebase balowooza babayamba kati neyesanga nga omukozi oyazaalibwa ewalala gwayigiriza okukola owuwe n'amulemererwa okumuyigiriza emirimu omwana we n'abonaabona n'afuuka nga jaba kubanga teyamuwa mukisa ogwo mu bantu abalina bye bakukoze nze nnyinza okulondayo abakuyambye okubaako tukoloza abajja ati bano bali batya embooka ezo ziyinza okuba zirina tebankola bulungi wadde n'akatono nze sijjangako mu kalulu ako nga ndi munafu twali tugenda kufuna obululu bungi n'okusinga obwo njagala okutegeeza era okimanyi obutuufu bwakyo nti omwagalo w'abangi Honorable Ssejjirinya mu mwaka gwa 2021 ye yali flag bearer w'ekibiina kye NUP yafuna obululu obusoba mu 40,000 eyamuddirira yali Sulaiman Kidandala yafuna obululu obusoba mu 7 labagubo wangulira kugomo 7 eyaddirira ow'okusatu ye NRM yafuna 6 kakati ekutiisatiisa effujje eryakolebwa fe abaali bagenda okubasikowalingamu balabe namungi w'omuntu ng'atulonda lyatiisa abantu okujja okulonda njagala gwe okuba akafaananyi nga tugenze ne tukuba kampeyini mu mirembe abantu ne bajja okutuwuliriza kuba naffe tulina ebigambo eby'ensonga nga ne Pulezidenti Kyagulanyi azze n'obukulembeze bwe NUP nange kandidati waabwe Kabiriiti Nalukoola okufa obufi gwe njagala omanye otuzizaako ku Laale mulina engeri gye mwakola nga Laale ne zibeeramu omuliro ono n'ataaka zindalo Dokita najja n'atuwama misege saakategeera bulungi dakuwaganya ddayo okebera akatambi ebiseera bya kampeyini biba birala n'ebiseera nga muwangudde bikyukamu Program tomulinda kufa leero gwe twagala asiima akyatusobedde ekigambo ky'okusiima akigaanye okusiima abamuya okuba nokolayo kimukalubiriddemu abamuyambyeko bayitirivu ddala nga bw'atugambye nti singa avayo n'asiima omu oba oli abalala oluusi bw'abalekayo asobola okubaleeta entondo naye tusobola okulondamu ab'enkizo kanso nze nkugambye
nze kakati gwe ojja kuddaawo otende ono ntyo gundi ono yamusomesa n'ayita ebibu naye ate yasonda school fees zange ezasooka nga sinnajja kutuuka kukola bibuuzo bwe mba nnyumya emboozi ne weesanga nga gwe omu ku abo benjogeddeko awo nga nkwebalizaawo kati tugenda balindanga baffe mu kaseera akawo kati gwoba osiimuunoloza aba akyabiwulira kanso ne bw'aba tabiwulira Katonda yamusiima nange nno bwe mbeera nkola sikola nga nkola mbunno gwonsiime nkola Katonda okolera Katonda nawuliriza ebigambo by'owekitiibwa Ssemwogerere Yozefu Mulwanya muli olumu gye twali eyo omukolo gw'obutonde bw'ensi era nawo waliwo omwami Sseŋŋendo eyali ow'eggombolola ku luuyi lw'Obwakabaka bwe natuuka ku mukolo nze yali akiikiridde yali chairman wa Kawempe division mu kiseera ekyo Haji Nasa Kibirige Takuba bwe natuuka n'aŋŋamba ow'eggombolola nti Nalukoola obwedda ndi mweraliikirivu nga ntyanga ndowooza ojja kulwawo okutuuka ate nga nabadde njagala nnyo obeerewo Katikkiro eyawummula asobole okuwulirako ng'oyogera. Paul bwe yali ayogera Katikkiro eyawummula yagamba nti singa omwana w'omuntu akusiima kyekyewuunyisa naye bw'atakusiima teweewuunya kuba emirundi mingi omwana w'omuntu kyokola aba alaba nga kyekyo kyobadde ogwanidde okukola naddala mwene ensi eyayonooneka okimanyi mwene ensi eyayonooneka otuuka ne weebaza omuntu olw'obuvunaanyizibwa bwe nga taata ng'asomesezza omwana we ne bamutikkira tumwebaza taata weebale kufuba weebale okusomesa omwana naye nga yali ebaziddwa teyali ebaziddwa kuba buli taata nti aweerera anti kuba abakola buvunaanyizibwa bwe naye olw'okubanga bataata bangi abalagajjadde okukola obuvunaanyizibwa bwabwe weesanga nga n'abatalina kusiimibwa nga babasiima kati abakuyambyeko bangi nga bw'otugambye ng'olina naawe b'oyambako ng'ojjukira naawe embeera gye wayitamu bwe mba sinemereddwa okwogera ku baani abannyambi tosobola kwogera ku b'oyamba kati sisobola ate kwogererako ddala ku bennyambi oba tebaliyo kubanga si kyangu butabaayo kuba ne bwe mba abantu bonna mbayisa bubi era waliwo aganyulwa mu kuyisa obubi abalala nga kyogambye nti waliwo abaakuyisa obubi ne bakuyamba ne banyamba okumanya nti teriyo ajja kunnyamba okusinziira ono kyakoze okulafuubana okwo mirundi mingi okufuna oluvannyuma lw'okuzuula nti si beeteefuteefu kunnyamba nina kwerwanako ate ekirala kwe kuzuula nti balandiza kimezi gwe abasooka kitandika naawe olaba bw'obanga oli looya omutwe eyo ng'oyagala ddala abantu b'ensi eno bakugule nga looya oteekwa okubaako omusango gw'osoose okuwoza ne bw'oba oguwoleza bwereere bakulabeko ng'owoza olwo balyoke bakugoberere nga bazudde nti owoza bulungi naye bw'otabaako ky'okoze waakiri eky'obwereere kizibu okufuna abakuyaayaanira nti baagala nabo bakolere balandiza kimeze ekirala bw'obangako ky'okoze ne kivaamu kirabike weeyagale kuba abantu baagala kugula mu dduuka erijjudde yensonga lwaki olabanga osanga balooya nga bavuga Mercedes Benz kuba bwakusanga ng'ovuga Mercedes Benz agamba kirabika oyo omusajja byakola bivaamu kyova olaba n'abaasooka omukozesa bamusasula bulungi n'agula Mercedes Benz naye bw'ogamba mbuno kambeeraawo nefuule ng'ali mu buyinike abantu tebaagala yeekubagiza kati omubaka olina gy'ontwala ate gye nnengedde waliwo ekiragiro oluvannyuma lw'ebirayiro wapaakinze eddenzi lusi yaffe oba tonnagifuna nze sina mu paalamenti ya Uganda ekintu kye nnaakafunayo kiri eki ebyo ng'obirese kuba nange mbirina ndinaawo constitution naaga amateeka naye naakafunayo katiketi kamu kakulya emmere mu kantiini y'abaparliamentarians ebirala sinaba bifuna ate nebyennina okufuna
bitono bw'obigeraageranya n'abantu bye banjogerako ku mitimbagano oba ani yabagambye biki by'olina okufuna nina okufuna emmotoka naye nze baŋŋamba nti ya miliyoni 200 naye abantu bamu bagamba miliyoni 3.5 5 abantu bakuba abamu amasimu abo tuweeyo ku sente tonnaziraba owedde kati weba tonnaba bifuna tetutandika ate bibanjanga kulayira bijja naye nze wendi nze ndinayo emmotoka zange era zembadde ntambuliramu newebateze zinjira nga ntambuliramu mpolampola just lwakuba nze ate abamu bagamba Nalukoola tewaali tutte emmotoka teyandibadde gwe nokkiriza emmotoka bakuwe sente ojja ozigabe mu constituency naye neebuuza kati ozigaba otyo otuula ku kitawuluzi oba olina kulaba nga oyambako okukulaakulanya banno bwe kiba kisobose gw'odidde mu bigere yazigaba yatuula wa yasetinga president n'agaba atya mbuulirako mpa fomula n'ateekangamu 5 awo abakyala n'abawa entandiko n'azitematema n'agula ambulensi n'agiteekayo mwezo kuba yasangibwa n'akamotoka ke kati naye saagala nnyo kutawaanya muganda wange saagala bibuuzaako bibuuzo nja bibuuza ggwe onnyambeko bwe wabaawo we tutandikira kati ebintu tukoze tutyo bifuna omubaka ate lwaki tuddaawo kuleebuukana Triple T, things take time. I know. Okay. So tutambule bulungi mpola mpola. Teribamwe kobaani ngali wagambye ne bakuyita kulitalaba. Sirowooza nti ebyo bisoboka. Bw'oba omubaka wa parliament oba mubaka wa parliament. Nno nga siri nnyo mu bantu abali awo abayaayaana. Zikiriziganya nnyo ne Katonda nti ekyo kikyo ky'olina okufuna. Kati abagamba nti wabifunye abakuteekako ebintu ebingi oba wabubaka ki? Sibalinaako mutawaana naye bayinza okuba nga tebamanyi bituufu nga bwe biri. Wafunye kakaadi ka mmere kokka? Koko nakalabye. Nga kazze mu bwangu. Kisoboka nti kasita olayira. Kasita olayira waliwo ebyo by'obeera olina okufuna. Okufuna ekkakalabizo w'onaakolera nalyo mmanyi. Walifunye dda? Bajja kutuwa we tunaatuulanga. N'ebiringa ebyo. Kale omubaka akyaganya okusimba abantu tujja bayigiriza mpola mpola ti bwe biti ono obuvunaanyizibwa bwe bwe buno bino byafuna baleme kola nsobi lwa butamanya. Byo bibaamu. Kale omubaka akyalemereddwa okunokolayo abantu abamuyambye olw'omuwendo gwabwe okuba omunene atugambye bangi abamuyambyeko ate nga tosobola kiwakana kubanga omuntu okubaako waatuuse naddala ku mutendera gwaliko ateeka okuba wamma ggwe ng'ayambiddwa abantu bangi naye mu kaseera kano badde nsaba honorable tubeebalize wamu. Okunokolayo bwe kuba kugaanye kale menya nti bwe nali ku mutendera gundi abannyamba mwebale bwe nali bwe nti mwebale abantu b'ensi eno bonna mbebaza okuviira ddala ku bazadde bange bataata bamaama basenga bakojja abantu b'oku kyalo kyewaffe abantu b'oku byalo gye nzize empangaalira ng'eyo mu kirokole gye nazaalibwa kawempe yonna oyo okutwaliza awamu abakulembeze b'eddiini ate zonna kubanga nze ndi muwadi naye nfunye okuwabulwa okubuulirirwa okusomesebwa musiraamu nze ndi musiraamu okuva mu bamadiini gonna ate banywanyi bange abasomesa bange abangi abampadde amagezi abambuzeebuze abamu bampadde n'obuvunaanyizibwa kuba kati osanga essomero gye nasomera nga Kawempe Muslim Secondary ate nga ntuula ku board of governors. Omusala gujja oba nakyo okutuula ku board obeera mu wabuzi ofuna bakuwa allowances lwaki abantu b'ensi buli ebirowoozo byabwe bidduka tetwagala batulabye bukulu ononsonyiwa
kufuna muntu yoze tutuyanidde ku bwereere kuba kugwamu nsoko kanso ekimu ku bintu ebireetera abantu bangi abalifuuse naggwano obutafuuka kwe kubanga bakulembeze ssente oba nfunye buli kyokola ne bampaayo mmeka agaba mmeka kati weesanga ng'ebintu byaffe eby'ensonga tubisudde mu guluka kubanga tukulembeza ki ssente olaba bannamawulire kanjogere nammwe ebintu ng'obutonde bw'ensi weesanga nga tebyogerwako mu mbeera erimu ensa wabaawo we bagamba nti ono munnamawulire afaayo nnyo ku butonde bw'ensi najja n'alondoola Nawolovu n'alaba Nawolovu tulina bumeka bwakendeera kwenkana ki bwava ku ky'okukendeera naye olw'okuba bwona obulondoola nga tebugenda kukuwa ssente ng'ebyo bivaako ekibutujjako olumu bwe tunaabulondoola mwe munaabulaba bw'alayogera ku bikyo nti Nawolovu bw'okiremerako n'okitulaganga akatundu ne kabaamu mulimu abakaagala okukalaba abakadde abaana abato baagala okulaba Nawolovu oyo nkulaga ebyokulabirako ebingi nti eggulire tolireeta buleesi ku celebrity eyakoze eki tuwe n'ebyo ebirala era namwe mulimu abandi byagadde biraba oli abeereko n'ekintu kyayagala nga si lwa ssente naye omwoyo gw'essente oli olumugamba yenza atuula ejindi nze akolanga ze ssente mmeka ezo bannange wa ssente ono banatandise dde okugattagattamu kale baakuwa obuvunaanyizibwa era otula ku boodi abo bonna abazze bampa obuvunaanyizibwa be bazze bansitula bannamawulire nga bakoze nno omulimu munene omanyi bw'oba olina kyotunda naye nga ekyo kyotunda tosobola kiraga nsi tokijjeeyo kibalaga oba musirusiru ng'akalenzi akatemya akawala akalungi mu nzikiza kuba kaba tekakalabye oba kaba katemya na kiti kutemya n'eriiso lino ne bwe kakatemyako kaba tekakalaba kuba mu nzikiza so kyotunda oteeka okukyolesa ziba zakayinga emisana tekasobola kuteeka kati nabwe ekityo munnamawulire yakuyamba n'alaga ensi nti omuntu ono gy'ali bankoledde nnyo bannamawulire okundaga ensi abalala waliwo kategore gye sinnawulira abeewaffe mukyala wange abaana bange n'abantu bangi mu nsi muno sisobola bamenya bamala buli omu ankoledde okusinziira mu busobozi bwe ate abamu nga bakola nnyo nga bwe nagamba nti oli akuwa omutwalo ng'ate akuwadde nnyo okusinga akuwadde akakadde lwansonga naye gwabadde alina gwokka ate gwakuwadde ate ng'akuwadde akakadde agenza okukuwa nga ye mugagga asangiddwa n'akawumbi n'atoolako akakadde kati oyinza okwesanga nga gwe weebaza wakakadde nga naye yasinga okuwa y'ow'omutwalo bonna mbasiima abalala balooya mu professioni yaffe ey'obwalooya bazze bampa emikono ne bansika kati nga kanso lwakafuuzi nsobola okumwogera yakola kyoyo y'omu kubansitula kati bwe natandika okuboogerawo lukunkumuli lukunkumuli kale kanso lwakafuuzi twagala okumwebaza olw'okubanga yakuyamba ekisukkulumyeko ku balala kubanga twakatandikira sheno badde tonna n'okolayo linnya twagala okumwebaza bambi kanso nalukola kyonna kye wamukolera weebale nnyo weebalire ddala era yakisiima n'essaawa eno akisiima program tomulinda kufa bannaffe balinako we batuuse tubawo omwaganya okusiima abantu abo ababayambyeko mu bulamu okulaba nga babaako we batuuka olwaliro tubadde okutuusa lw'ofunye onaaganyi okutuusa asiimye alina basiimye era twagala okubebaza bonna nga bwabamenye mu biti ebyenjawulo tanokoddeyo mannya twagala okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala oba oli awo teyandibadde mubaka nalukoola gwe tulina olwaleero oba oli awo tetumanyi nakumanya kyeyandibadde leero singa temwali mmwe kansi obubaka bwe obusembayo abantu b'ensi eno naddala abavubuka mbakubiriza lafuubana nga bw'osobola okunoonya wawo oli omulungi woba osimba amakanda ebyo by'okozeeko ebisooka
ekyanoonya paka lwonaafuna awatuufu oli. Olunaku lwaleero olulaba lulungi okusinga olwajjo, naye ate olw'enkya ate lujja kuba lunyuvu nnyo ebitagambika. Sigala ng'olina essuubi eritagooka okuzuula nti oli muwanguzi oteekwa okuba ng'okoze nnyo n'olemererwa emirundi mingi. Michael Jordan muzannyi w'ensero agamba nti n'abantu bamuwa ettutumu olwa ggoolo ze yateeba, naye bambi tebakimanyi nti ezamulema okuteeba ze zisinga obungi okusinga ezo ze yateeba. Nabwe kiti emirundi gy'ogudde si nsonga, naye ogwo omulundi ogumu ogwo gw'oyiseemu gwegwo bulijjo gw'olafuubanira otuukako. Sigala ng'ogenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale olwaleero bwe tubadde n'omubaka wa Kawempe North Honorable Elias Nalukola Luyimbaazi, tukweyanziza ssebo, tukweyanze Dotcom Media Uganda. Webale kusiima b'osiimye wadde nga tosobodde bba n'okolayo olw'ensonga z'owadde, ate era tulina kye tuyize nti wadde nga waliwo abatuyambako ne tubaako we tutuuka, naye waliwo n'abo batukola ebibi ne bituyambako okubaako we tutuuka mu ngeri emu oba endala. Nze Munasingo Namirimo Mary, program Tomulinda Kufa, olwaleero bwe tutambudde, musiibe bulungi.